tusaba ab'Enganda saako ne Namwandu Mukama Katonda abagumye emitima. Bwetuvaayo eyo tugenda kubanga tugenda ku nsonga y'aba crime preventers mu ggwanga lyattu Uganda gye buvuddeko baali beemulugunya nti gavumenti ebasuuliridde. Kaakati bo abakakalabiza mu Greater Mubende bakubiddwa enkata ya bukadde 5. Ensimbi zino zibaweereddwa akulira ba crime preventers mu Uganda era nakkaatiriza nti si za campaign wabula za kubayambako okwekulaakulanya. Akulira ba crime preventers eruuyi eyo ategeezezza nti waliwo ko obulagajjavu obuyinza okuviirako bumenyi bw'amateeka okweyongera nate mu ggwanga. Akuleba crime preventer mu ggwanga Uganda Kamugasha Brass asinkanye bamoyo gwa ggwanga mu Greater Mbende n'abakuba enkata ya bukadde 5 zibayambe ku kwekulaakulanya ng'akamu ku kabonero ak'okusiima emirimu gye bakoledde eggwanga naddala okutebenkeza ebitundu byabwe. Crime preventer bano babadde basoba mu 12 era nga abasinkanye ku St. Church of Uganda ekisangwa municipality y'e Mubende mu kwogerako n'abamu ku bano batulombojjedde ennaku gye balina oluvannyuma lw'okuba nti gavumenti yamala okubakozesa n'oluvannyuma n'ebasuula kyokka nedda mu kusuusuuta abantu abasiiba nga bakolokota gavumenti. Bano era bagamba nti mpaawo kalungi ke bafunye mu gavumenti eno ekintu kibagamba nti kibamazeemu nnyo amaanyi. Ndi crime preventer nkola naye omuntu bw'akubuuza ofunyeemu ki ekyamazima nawe ogamba nfunyeemu ddembe naye ate nga natali crime preventer naye kyakugamba nti nfunyeemu mirembe. Emirembe gyatuwa President Museveni tine twagala ekyenjawulo President Museveni kubanga asiba akyogera tubeere ekyokulabirako ku bantu bannaffe be tukulembera. Ne tusobola kubeera kyakulabirako nga tulina kintu kyonyumiza banno tize gavumenti ngifunyeemu kino gavumenti ngifunyeemu kino. Gavumenti yo abagundi bano ba ghetto man ebasinkana crime preventer akulwanirira era omuntu wo n'otamufaako bannange nze n'amaziga gankwata okulaba ng'osinkana ba ghetto ne tulya nti abawadde obungi bwe buti naye ffe ba crime preventer nga tetuulikako yadde okutujjukira nako. Tambula buli byalo pikize twali tutambuza bazitujjako n'obugaali byatusuubiza bugaali nabwe tetwabufuna kati tuli ku bigere tasobola kunsindika ngende mu kyalo nonya kalulu nga tampadde entambula ogenda kuulya mbu yaguze motoka ya bukadde 10 yabuwadde mayinja abeera mu Kampala abeera ku Bincha omwabeera ffe tuli mu byalo tuli mu kutobana ki n'ensi ffe tuyimiriza weggwanga alina okumanya nti ffe tuyina power ate tugenda mulaga power gye tuyina era Museveni akyabeerawo era tugenda muwana akalulu akalala. Akulira ba crime preventer mu Greater Mubende Jane Katushabe naye agambye nti mu kaseera kano okuva lwe bazibwa ku bbali tebakyalina wadde akwata ku bitongole byakwerinda ekintu bagamba kyongedde obumenyi bw'amateeka mu bitundu byabwe. Bateeka mu reserve force kiri nti titulina we tuconnectinga nabo twesanga tuli mu meetings therefore nti bwe tuba ne banga tureportinga crime ze tulaba titulina office eri direct kwe tukukola ki kwe tureportinga kati instead ffe ngaffe batukubira then tukubira abapoliisi baffe basigala nga mikwano gyaffe nga bwe tumanyi then tubagamba nti kino ne kino kiri bwekiti but reporting ya crime betwamala kugenda under reserve force nesigala nga tuchina direct touch nabo kusi titubala ba reserve force. Yatwala ba crime preventer mu ggwanga lyonna Kamugasha Brass agamba nti ba crime preventer bano bagenda kukola buli kisoboka okulaba nga bakuuma akalulu ka Mwami Museveni kyokka n'ategeeza nti ensimbi ezibaweereddwa abavubuka bano si za campaign wabula zibaweereddwa okwekulaakulanya. Bya Emmanuel Sebadduka ku Russell TV Omunyo.